Ayubu Mukeeka mutuuze w'emigadde mu ggombolola y'Ekatikamu e Luwero. Ono ababbi baamulumba mu kiro ente ye ne bagitwala era mu kugezaako okubagoba gibasuuze baamulekera bbwa oluvannyuma lw'okumusala engalo ne babomba n'ente ne bakuulita nayo. Era okwebaka kubadde kutono nga ebiseera ebisinga tweraliikirira ente bazibbye ku kyalo kyonna bazimalako. Ekwagala nazo okukkirawo nenjagala nnondoole ente nga sirina busobozi busobola bantu bali era nentemebwa ekiso omukono ente ne bagitwala. Ono n'abatuuze abalala bangi mu Luwero ababbiddwako ebisolo byabwe okusingira ddala ente n'embuzi mu muyaga gw'obubbi obukudde ejjembe mu kiseera kino eky'ennaku enkulu. Kigambibwa nti ababbi basinga kukozesa luguudo lw'ekikyusa ne zirooba okusomosa omunyago gwabwe era oluusi babitambuliza mu mmotoka za buyonjo okusobola okuyita ku basirikale ab'oku nguudo. Ate ne baleka emmotoka zino entono n'emmotoka zennyini zino ze mulaba ennene ezo zitekisi nazo zitwala ebintu ng'ebyo. Oli alowooza nti gwe ali mu mmotoka mugagga ne poliisi temukwata. Embeera eno yeewaliriza abatwala ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Luwero okuyita olukiiko bukubirire nga bali wamu n'aba Uganda Muslim Supreme Council olwetabiddwamu abakinjaaji n'abatunda ennyama bonna mu disitulikiti eno okutema empenda ez'okumalawo ekizibu kino. Bano bakkaanyiza okuwera okutambuza ebisolo okusukka ssaawa emu ey'Akawungeezi n'obutasala kisolo kyonna nga tezinnawera 12 ez'okumakya era bisalibwe mu zirifula ezimanyiddwa. Kuba tukizudde mbu ente bazitambuza nnyo essaawa ezo ez'ekiro ssaawa 8 ssaawa 9 ate nga weesanga nga bazikozesa mu mmotoka zino ki entono. So tusazeewo nga disitulikiti ne tugamba abantu teri kutambuza nte, tugenda kuddamu twenforcinge eryo etteeka weeriri. RDC wa Luwero agamba nti bagenda kugatta amaanyi ne poliisi, abakulembeze n'abakinjaaji okulaba ng'ebituukiddwako waggulu bigobererwa mu nnaku enkulu ezengedde. N'abakulembeze abali wansi eyo bagenda kuba batuyambako ne ttiimu ezigenda okukolebwa era bagenda kutuuza n'abakulembeze b'oku magombolola babategeeze ne DVO by health inspectors babeewo babe nga bongera obbategeeza amateeka gagamba ki. Sheikh Ramadhan Mulindwa District Card wa Luwero atubulidde nti bakoze n'ettaaga ezigenda okuweebwa abakinjaaji kibasobozese okubawula ku beerimbise mu mulimu guno. Ono agamba nti waliwo abakinjaaji abakyamu ababadde beekobaana n'ababbi. Mu buyinza obwo mwe tuyitidde okutereeza n'okuteekawo amakubo omuntu mw'alina okuyita okufuuka omukinjaaji. Omukinjaaji alina okukola ebigezo oba tuyita tests z'ayitamu okufuuka omukinjaaji. Omukinjaaji alina okulondebwa okuviira ddala mu muzikiti ng'alondeddwa olukiiko lw'abantu 9. Omukinjaaji alina okuleeta ebbaluwa okuva ewa imaamu ekakasa nti yalondeddwa. Abakinjaaji basanyukidde enteekateeka eno wabula ne basaba poliisi okwanukula mu bwangu nga bagikoowadde nti waliwo akabi. Kubanga n'abazibbi era baziguza abakinjaaji. Tusalawo olwaleero nti tutuule ffe ng'abakinjaaji b'e Luwero district yonna tuweddeyo ne tukkaanya okulwanyisa obubbi bw'ente mu Luwero district. Naye ne tusala ne district ziri ezitulinaanye nga Kampala, Wakiso na Kasongola bagenda tuyamba batya nti ebibbi bw'e Luwero ebibbi bw'e Nakaseke babitwala Kampala. Era tusabye DPC atuyambeko. Nga tusemberera ennaku enkulu obubbi bw'ebisolo mu disitulikiti y'e Luwero bweyongedde. Ebisolo ebisinga okubbibwa mulimu embuzi, ente n'ebirala. Era nga abatuuze mu kitundu kino abamu baagala kusula bweru kukuuma bisolo byabwe kubanga obubbi buli wamu. Poliisi egamba nti yakukolaganira wamu nabo okulaba ng'obubbi bw'ebisolo bulinnyibwa ku nfeete mu kitundu kino. Habert Kamoga, NTV Akawungeezi.